asookedde ddala mu Africa okutegeka festival. Tumuwe obugalo ku lwekyo. Yoyo waffe yangamanira. Thank you. Era baganda bange abali eyo abali mu kutulaba live ku mikutu egy'enjawulo mbategeeza ekintu kiri kimu nti twalowooza nga tebisoboka. Our very own Hannah Kambata, Young Mandela, Eddie Kenzo alese festival mu ggwanga Uganda for the first time. Tekibangawo. So nyaniriza muganda wange Ivan Mulindwa akiikiridde BBS agaba era twaga kupromotinga talent z'abana Uganda. Mutusabire nga tukyali balamu tujja kwongera kupromotinga talent z'abana Uganda nga tukozesa Yuvraj ne bakama baffe bano. Ndeka twala omukisa guno okwategeza nti Eddie Kenzo agenda gaba piki ku mukolo guno. Bannayuganda mwenna abali eyo mu byalo ebyenjawulo oyinza ovaawo ne piki eziwera ekolo wano. Eddie Kenzo twamuwadde piki. Nsaba ntwala omukisa guno mukama wange akwase ekisumuluzo Eddie Kenzo okumulaga nti tuli wamu naye nga sinakakwasa nkaddize omutesitezi. Ekyo kijja kukolebwa towards Eddie Kenzo okwogera nga omugagga amukwasa ekisumuluzo kino. Katsoke tutujjewo ba sponsors abalala. Thank you so much. Baganda bange, Eddie Kenzo akoze road to Eddie Kenzo festival n'atalaga ebitundu by'eggwanga Uganda era nga tubadde tutambula n'abantu abatakka wansi wa mutwalo. It is on record. Ye Munnayuganda yekka, kino nkyogera ensi yonna ewulira era eraba, ye Munnayuganda yekka abadde atambuza ekigambo festival nga talanga luyimba naye nga alanga nti festival. Tubadde n'abantu abatakka wansi wa mutwalo buli gye tubadde. Bino tetubikoze fekka. Of course okwagala n'ekisa kya Allah nga kwotane ne baganda baffe abatwagaliza. Njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti bwe twali embalala twalina abantu nga tebakka wansi wa mutwalo gumu kitundu era nga promota yawalirizibwa okuggalawo n'agamba abantu nti tusisinkane e Kampala. Bino ayinza okubitunnyonnyola ye MC Kacheche. Jangu otunnyonnyole embalala kyali kitya era otukoolere ne baganda baffe bajje mu festival. Thank you. Masomta. Yenda kutalaka jishaka kusima Eddie Kenzo neka nkosole betugenda tegera fenna. Eddie Kenzo yagiye mbala ku festival y'embala. Ekifo kiyakolera muti wali yali yakijuza nga bwe yakijjuza. Eddie Kenzo abantu batumye kugambe basi bazirenya lwakutaano okujja e Kampala. Basi bagenda zirenya lwakutaano okujja e Kampala. Katukoleseemu. Basi zirenya lwakutaano okujja e Kampala nga bajja mu festival. Bantuma bakutolerwa mwena ihanga lyonna Uganda, East Africa. Nimba Shabanyonka MC Kacheche. Mkutala chikozere Kasese, Mbarara, Ishaka, Kabowe, Ibanda. Tugake tuchikore koro owa Mukagoro. Nimba Shaba Muje Muhajire, Manwood Eddie Kenzo. Number 1 in Africa, East Africa, and everywhere. Nabe Shengereza. Bana tuwagire Eddie Kenzo kwa Mukagoro wa denyoba sibana wa nyobo. Thank you so much. Era mumbera yemweyo. Baganda bange Kenzo kino takikoze yekka oba big talent management wabula atambudde ne ba promoters ab'enjawulo abalina obumanyirivu mu bifo ebyenjawulo. Mukimanyi tulina ba promoters mu ggwanga Uganda bategesebwa bivugwa ababaddewo. Kenzo abawa ekitiibwa era abagala nnyo naye yasazeewo atambuleko ne baganda baffe omusaayi omuto young blood era nga mu abo tulina muganda wange owa Masiko Entertainment akoze nnyo n'agamba nti ne Kampala kabeerewo. Nja musaba abeeko n'obugambo 2-3 bandi Kenzo gy'atambulidde ku TV ez'enjawulo mubadde mububuuza wategese na promota ki? Promota nga tetumumanyi nga tetutegeera promota gw'oli naye. Muganda wange ba promoters ab'enjawulo batambule ne Kenzo. One of them is Masiko era nja kusaba muganda wange oyogereko eri bannayuganda. Eddie Kenzo tutegese ebivulo ebyenjawulo ebitaali bya Eddie Kenzo. Lwaki muwadde namba ezo? Okutandikira Ibanda yali Masiko Entertainment, ne tujja e Masaka Masiko Entertainment, Mitiyana Mubende yonna. Omukulu ono agambye omutwalo ekyo kyali kitusaze era twavaayo tukaaba. So
baganda bange mwenna abandaba kuba Eddie Kenzo kuba Masiki Entertainment bandange mwebale kutusaba obwesige tuyise mu kibuga Kampala ekibuga ntukisanyalaza kyakabi kakati abantu babaddenga babuuza mukama waffe Eddie Kenzo nange mbaddenga mbalaba nti lwaki tokozeseza kumanya ag'amaanyi semanya abategesa abaliwo mu Kampala ab'amaanyi tubawe ekitiibwa naye tusooka okwebaza big talent olw'okuba Masiki Entertainment omukisa naffe okutegekako ekkolero olugalo lwa Eddie Kenzo tweyanziza nnyo tweyanzege tusuubira omukolo omulungi muganda waffe DJ Jacobo webale nnyo mulimu gwokola tuba tugulaba kuba byonna Ibra nze mbadde mulaba bulabi naye nga omusajja oyo mulaba suuti nagigeranga eno gye Japan nga byensinga omulabako so nsanyusa nnyo bannamawulire mwenna baganda baffe abaatugoberera ku tivi ez'enjawulo batandikira Masaka bano bendaba twali nabo Embalala twali nabo Ibanda twali nabo Mityana twali nabo Fort Potro bata abe Fort Jacobo eyondooza titutenda so banange twayanza tweyanzege tubasuubira okujja bulungi so fa tumanyi nti Masaka wokka ng'omukulu gy'azaalibwa saawa eno tulina emmotoka 15 ezijjudde ng'omukulu gy'azaalibwa era okuwera ssaawa 3 ez'okumakya Kolola agenda kubatandisa okuuma banange twayanza tweyanzege yenze Ssaalongo Masiko owa Masiki Entertainment omukolo gwa nnaku 2 lwaki gutandika kumakya paka kumakya kyekisoose era ne mu Kampala ndowooza yesheesoosokeesa okusula mu ngatto ebintu bingi stage za njawulo saakasi gye ziri balinyenyonyi bagenda kulinnya ebisolo gyebiri so bingi tweyanza nnyo tweyanzege media houses ez'enjawulo mulimu gwe mukoze gwa tteno tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo. Thank you so much. Mwami Masiko atambudde ne Eddie Kenzo. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash Petrol Station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 3 07 oba ku WhatsApp yaffe 0782 3 8 8 kisoboka Furniture Center kyokuddamu kyo eri furniture.